bulungi mwebale kuwagira Jostede mwebale kuwagira abayimbi bonna mujje nga 29 wano ku cricket over Lugogo tugenda mu David yani David Lutalo mwebale nnyo. Thank you so much MC David Lutalo 29 Shiba next week the battle soko tuzijako kasi katono nnyo otezo otya akayimba ka Fille ne Alien Skin byakomawa siruwagala nina hit ezimala n'endala zengenda okukola wangi saagala sikyayagala nino limba ne Fille nino limba ne Lilian Mbabazi zita nino limba ne the Bene Rwanda wangi olwo balusigaze sirwagala akalolo katsisoko komewo show ya Joseph oluyimba mwaka era kumacha ne mugenda ne tulungayo sawa munana nali kufango checha kujja ku luyimba olwo ebyaddala mullo ng'abantu bano balaba kabulire lwaki collaboration ya Fango ne wajisula boyiwanga agatta n'atagatta akulive byakutabukako akulive namugamba tandi bindako Hanike mwagala Inze Sinikire muli ali Ani achogede Nena tuanga kwa bazanyo wa sponsor Movit, thank you very much. Tuanga kwa bazanyo kwa Guido, thank you very much. Show echagede la nela maso ani ako yise Engeri gye wandoose nene mulodi Waji sokoje ya nimwefula munkubye wiiki namba ne mulodi wetujjanga ku mikolo bwegiti funayo ku ngoye ez'emikolo ezizo za mikolo ino ebiguwaguwa byebiki eno guti gol genda gogo my shoe please Jordan yiyo ngumwambala engoye z'emikolo biki bino emiguwa gireeteddewa kati tontabaala sijja kukutabala tishati ka ame green buuza abakyala sho ya munogi joseph toyinayo suuti tewali eno shosi y'amasuuti George katate nyambale suuti George abagala George mukuba akalulu pima nawe kakube pima nojja kuba enduulu olimba abagala George mukuba enduulu olina sho tugenda giranga bw'otakuba ndulu tetulanga shoya alina Shiba oli ready? Show ya premiere DJ Ryan lindako DJ mulindeko eno show bro Patako, patako na yosibire merako. Bana, ejanzi teribuka na zige. Kati simomogambe tabuka na zige. Ejanina buzi karito mawate. Ejanzi ukamuka tingaba. Ize, ninga muhindi oli ikan kuli. Ate mitima mutani ngali nekumi. Koma tosobola kuzina bedomboli. Deni towa mateka mnyumba ya suri. Eno mchikiri nagoye kirikirima. Wega kumeke taninga ya kurukuruma. Kwa mutima munafuya wa kufuruma. Deni totagala pesa gala kufu Ami, Demi, mama.
katika mwongere na ninawe malaria sitaino abagale basasane na ninawe malaria sitaino amuluja sana yekwe tata yekwe chimunamu yomana kaloka yekwe tata yekwe chimunamu yomana kaloka sekela nawe setayo obakumatira baby, olinga tusotokonya obulumi kumutima ino wenina bulinzira ebitanga sikulina holds you to stay, to go.
walking away, let you go. But my soul calls you to stay, to stay, to go, to stay, and to go. Oh, baby, I want to love you again and again. Oh, baby, yeah. Oh, baby, you're mine. Oh, baby, I want to love you again and again. Oh, baby, yeah. Oh, baby, you're mine. Oh, baby, I want to love you again and again. Oh, baby, yeah. Oh, baby, you're mine. Oh, baby, I want to love you again and again. Oh, baby, yeah. Oh, baby, you're mine. Wait. Nade ne paka ngamba. Enda kugera session edako naye. Mumbadde sanyu mwana. Ono yagambye mbu tukole ki? Wanji? Thank you for loving me, my imperfections and my perfections. Nange nsobya ng'omuntu omulala. Maani ate ne muntwalirayo ya. Neyanzizanga. Thank you. Together, my son. Uganda terobadde lwaggulu naye tutuseewo ya Katonda yabadde mwene ensonga amina. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, spot massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992 ne MTN 0789 224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.